Ensisinkano y'abana NRM eraka yeyindidde ku byalo bibiri okuli Lukyamu ne Kiganda mu muluka gw'Ekiyovu ne Rwanda ng'era yeetabiddwako ne Ssaabakunzi wa Yellow Checkers ekibiina ekirondoola okuteekesa mu nkola manifesto y'NRM Tone Ssekigudde ssaako bassentebe ba NRM okuva mu byalo ebisinga obungi mu disitulikiti eno n'abantu ba bulijjo. Tone Ssekigudde ng'ayogerako n'abeetabye mu nsisinkano eno ategeezezza nga kaweefube gwe balimu bwali ow'okutegeeza abantu okulonda abo abatagenda kwenyigira mu mivuyo omuli okubba ettaka ekikolwa ekisusse ennyo mu kitundu kino. Abantu abagenda okukolera abantu abatagenda kwesiba mu mivuyo gy'ettaka kubanga emivuyo gy'ettaka gitandikira ku bassentebe LC1. Ekirala ba LC1 era wanajja kusaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ba LC1 oba bassentebe ba LC1 bafune emisomo. Ssentebe LC1 oteekeddwa kukola ki? Ye mu musango gw'ogenda okuyingira mu guba gwa ttaka olina koma ku levo ki? Naye ebiseera ebisinga gyagenda okwesanga ngwa LC1 yenyigidde mu kutunda ettaka oba obuvuyo bw'ettaka. Ebyo bonna babukozesa mu butamanyi. Bannarwaka yona abasabye okulonda abo abanaateekesa mu nkola enteekateeka za gavumenti eziruubirira okuggya abantu mu bwavu. Abantu okwejja mu bwavu okutandikira naddala mu maka gennyini ge bavaamu. Kubanga osobola okusanga omuntu nga mwavu ng'ate anenya gavumenti n'ogenda okwesanga omuntu ng'alina ettaka lyayiika 6 naye ng'akungula ebyayiika emu. Oba bonna bwonna bwe bunafu okutandikirwako okubeera obwavu. Naye singa oba oyiga mu mbeera y'okulima ku ttaka ettono ofuna. Abatuuze ab'enjawulo boogedde ku bibanyigiriza mu kitundu kino. Sannyalaze okusinziira mu buzito bw'olimu, ofiisi gy'olimu, tulwanireko gakoma e Rwanda ne gakomesa erinnya ekisaasa weegali ekisalizi weegali kati kano kasigala nga kazinga akeerabirwa gavumenti. Tugambe bwe tutyo nga bw'oli mu gavumenti kati ke kaseera ozze ewaka tunuulira akatundu ka mwozaalibwa mwowangaalira otununula otw'amasannyalaze. Ye oyina ssente z'osooka okusasula wali kuki ku ggombolola y'e Rwanda kale akandibadde akakadde weekanga ofunye emitwalo 6 oba 7 nga omaze okusaasaanya. Kyeki kyaluma abantu kwekyo ekya BDM mutusuubiza akakadde naye nga mu butuufu mu bukunze nfunye ssente ntono okuba nange kugombolola mba nsaasaanyizaawo eziwera. Waliwo abasabye bannakibiina okulonda abantu abanaasobola okubatuusa ku nkulaakulana nti kuba emirundi mingi bazze balekebwa emabega. Abantu abalimu embavu, abantu abakozi, abantu abasobola okutuusaako abantu ebyo babeetaaze okugeza. Singa tunagenda mu kulonda kuno ntulonda abantu abatagenda tusakira ekyamazima tuyinza okuba nga tetulina mulamu gwe tugenda kufunamu. Emyaka gye tumaze nga tulonda Pulezidenti Museveni tetufunangako bintu era ffe palishimodo tetumumanyi. Enkumbi ze bagamba ffe tetwazifuna. Ebibiina byaffe byonna eby'obwegasi tubiina naye tetufunangako buyambi n'akamu. Bachairman LC1 mbasaba si kya bugagga okubeera ne sitampu wabula eky'obugagga gwe kukolera abantu okulaba nga bejja mu bwavu n'okusigala okulondola enteekateeka za gavumenti ezisobola okulaba nga abantu baziganyirwamu ate n'okukolera abantu kyekikulu kyokka. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.